They are stumbling her. You wasted our time for one whole year. One whole year to join so much script. Is this a theater? Is this a theater? Is this a theater? Get your script and take it to the theater. This is not a theater. I'll speak. Mbeera ebadde mu kooti olunaku olwaleero mu musango gwa Dr. Kizza Besigye ebadde mbeera etali mbeerabeera ebaddewo ku mbeera ezibadde zibeera mu kooti ez'enjawulo gye buvuddeko naddala bwe twogera ku misango gy'aba political prisoners oba bw'oyogera ku bantu abeesibwa ku nsonga naddala ezikwatagana ku by'obufuzi njojja kujjukira nti esaidi eno tulina aba PFF wamu ne FDC njogera ku Dr. Kizza Besigye ne Haji Obied Lutale ate era ku saidi eri ya NUP still ng'oyogera ku opposition nayo waliyo abaayo abaliyo era abasibwa era video zaabo tuzibaleetera wano ku mukutu gw'Agaliwo bulijjo. Eno video gy'olaba awo nno Dr. Kizza Besigye abadde aleeteddwa wamu ne munywanyi we Haji Obied Lutale. In fact, Haji Obied Lutale yavuddeko obuzibu bwonna obubadde mu kooti olunaku olwaleero okukkakkana nga beegudde mu malaka be basikasikanye n'ebitogi era waliwo n'asibiddwa ng'atwaliddwa mu kaduukulu lw'ebyo ebibadde mu kooti mu musango gwa retired Dr. Kizza Besigye. Haji Obied Lutale Kamulegeya ye munywanyi wa Dr. Kizza Besigye bwe bajja mu kooti kati owookusatu gwe mutatera kuwulira ng'ayogerebwako omusango guno gulimu abantu basatu. Owookusatu ye Captain Dennis Ola. So njagala nkulage ensasagge ebadde mu kooti olunaku olwaleero etandise etya ne gyekkidde yonna bwe maliriza okugikwanjulira yonna ku vidiyo eno ngenda kukulekera video ziplaying kati ngenda kujja nkunnyonnyole ani abadde alwana era okulwana kutandise kutya era tumalidde tutya eno yonna gye tumalidde. Dr. Kizza Besigye wakati nga ali mu kusiibula bw'ati ne munywanyi we omukyala Mariam Obied Lutale alinnye ku meeza sooka olabe byonna ebibaddewo nga n'omulamuzi amaliriza ng'atidde olwa byonna. They are stumbling her.
She's out of pain. Obed Lutale is her father. You heard and you're hearing what the judge was saying. It was out of pain. Why are you doing this? Where is your parent? Where is your parent? I'm talking to the theater. This is not a theater. This is a theater. Get your script. I'm talking to the theater. This is not a theater. I'll speak. The job of justice. You people ignore the doctor who has been. It's the job of justice. It's not the balance. This being a public trial, we are asking the court to order the orderly at the front gate of this court building. This girl will come back at that. Let me look at the forward. I will come back. Way forward, you are also going to come back to that. Kigambo yasanze ngo eriko omwana mwali mukiwuliddeko. Era bw'owulira omuntu agamba nti tusanze ng'eriko omwana, osobola okutegeera kiki baba bategeeza. Baba bategeeza nti engo bw'ebanga ozza okugirumbagana wabula eng'eyo ng'eyina omwana gwayo, ensitaano ebeera yakubeera y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Omwana we guba gukuzeekuzeemu munywanyi wange nagulaba ng'okwata ku muzadde, wandimaliriza ng'otaaguddwa omwana nga n'omuzadde tannakukwatako. Mu kkooti olunaku olwaleero Haji Obied Lutale wamu ne Dr. Kizza Besigye nga bamaze okuleetebwa, waliwo ensala ya kkooti esaliddwa omulamuzi Emmanuel Baguma. Eno yeetabudde omukyala abadde ayambadde kaveil aka bbululu, ono nga ye Mariam Obied Lutale. We ngamba nti ye Mariam Obied Lutale, omusango gwa Dr. Kizza Besigye gulimu omukulu Haji Obied Lutale, ekisegeeza nti ono abadde asitudde enkundi n'okkuba emmeeza ye muwala wa Haji Obied Lutale. In fact ono aba ayita Kizza Besigye taata mu budde bwe bumu. Ti bano baba muzeeyi be wabula amuzaalira ddala ye Haji Obied Lutale gwe baasiba ne Dr. Kizza Besigye. Omwana omuwala ono oluwulidde nga taata we bamusalidde ensala gy'abadde takkiriziganya nayo, alinyiddewo emmeeza n'akwata emizindaalo egibadde mu kkooti n'ayogera mu maaso g'omulamuzi nti bino ebikooti byammwe temujja kusalaasala nsala zino za kidaawa, sigenda kubikkiriza. Taata wange temugenda mumusalira bintu bya kiyaaye. Tumaze omwaka mulamba tujja mu kkooti, buli lunaku mutwongerayo, buli lunaku mutukozesa ebintu ebitakwatagana, nze mbigaanyi. So video z'enkulaze zonna omukyala obwedda gw'olaba bawalawala n'okuba nti no bamutwala kipayopayo nga kaweddemu, ye Mariam Obied Lutale muwala wa Haji Obied Lutale, era nga ne Dr. Kizza Besigye aba amuyita taata mu layini yaffe abakuze mu African setting. So ka pressure kabadde kangi mu kkooti,
omulamuzi Justice Emmanuel Baguma aganye okusaba okwali kukoleddwa Dr. Kizza Besigye wamu ne Haji Obied Lutale. Bano baali basaba omusango gwabwe guno guweerezebwe mu Constitutional Court. Constitutional Court esobola okukola entaputa entuufu ey'omusango guno. Ojja kujjukira bano beekubira dda omulanga mu kakiiko akatwala abalamuzi nga basaba omulamuzi Emmanuel Baguma ave mu musango gwabwe. Wabula omulamuzi ono yagaana ova mu musango. Era nga Dr. Kizza Besigye muli awulira nti omulamuzi ono ensala zonna z'akola azikola alina mu luzungu kye wandiise bias. Era n'olunaku olwaleero okusaba kwe babadde baasaba nti omusango gwabwe gutwalibwe mu Constitutional Court oba kooti eyo ebagasse mateeka esobole okuba ng'etunula mu musango guno, okusaba kwabwe omulamuzi Emmanuel Baguma aganye okuyisaamu okusaba kwabwe. Era n'abanga abasindise baddeyo ku alimanda, ekitegeeza baakusigala mu kooti eno. Newankubadde nga Dr. Besigye ne Haji Obied Lutale tebakkiriziganya na mulamuzi ono, n'okusalawo kwonna kwakola enkya n'eggulo. Oba tuli ffenna. Kati omwana omuwala oyo gw'olabye akubyeemu n'alya obuwuka, obusungu bwonna bw'abadde alina mwana muwala ono bubadde buva ku nsala ekoleddwa omulamuzi wa kooti. Era ebigambo bwedda byayogera mu lulimi oluzungu kwe kwogamba nti kooti etandise okutukozesa oba okutulabisa ng'abasiru olw'ensonga mwaka mulamba buli lunaku tujja abasajja bakanya bakutwongerayo, bakanya kukola kino na kiri, tetujja kubanga tukkiriziganya n'enkola ezifaananako bwe ziti. Katukole bwe tuti mikwano gyange, ebyo bye bibadde mu kooti. Over time East Africa ebaddemu okusumbuyizikana. Ebyabadde Tanzania byalabiddwako. At the same time n'ensi ez'omuliraano mu Africa. Kati waliwo bangi ababadde balina ekibuuzo ekinene ekyokwebuuza nti ebibuuzo bibadde bingi ku bukulembeze obw'enjawulo mu East Africa wamu ne Africa. Nga bangi bagamba nti kitwala ki abantu okuyita mu mateeka okujjako president, nti nga abantu bayise mu mateeka wabula nga tebayise mu kalulu. Kati waliwo enkola eriwo esobola okuyitibwamu president n'aggyibwako mu mateeka nga tewali avunaaniddwa. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Samson Kasumba owa NBS TV ye yakoze samare eno nenjagala njikuwe Munnayuganda otegeere. Agambye bw'ati: The Parliament of Uganda can impeach the president. Through the process is complex and requires a supermajority vote and the establishment of a prima facie case for removal. Nti Parliament ya Uganda esobola okujja president mu buyinza era esobola okumujja mu ntebe, naye process gyesobola okuyitamu okumujjamu ngazi ate nnene nnyo. Ate process eno yeetaaga abantu bangi nnyo mu Parliament oba ababaka bangi nnyo okulonda ekyo. Then we bamala bateekawo gwe wandiise nga omusango ogumanyiddwa nga prima facie, abamanyi ebyemisango, nga bagutaddewo okusobola okujja omukulembeze w'eggwanga mu buyinza. The process begins with a written notice signed by at least 1/3 of all parliament members. Nti process etandika n'ekibaluwa ekiwandiikiddwa, wabula kino ekibaluwa kirina okusayiningibwako emikono hafu ne kwota ey'ababaka bonna mu parliament. Tugezeyo babaamu ababaka 5, at least ababaka 405 balina okusayininga emikono ku kiwandiiko kino, bonna nga bakkiriza nti president akole ki, ave mu buyinza. Followed by an investigation by a tribunal of Supreme Court justices. Kati wano ekiba kirina okuddirira okukolebwa mu kimanyi, gamba nti tetukimanyi.
The process begins with a written notice signed by at least 1/3 of all parliament members, followed by an investigation by a tribunal of Supreme Court justices. Kati ekiddako wabaawo tribunal oba akakiiko akabondo k'abalamuzi ba kooti ensukkulumu. Abalamuzi abo balina okutuula ne bakola okunoonyereza okw'ekika ekyawaggulu ku kiri ekiwandiiko n'ebiba bisaliddwawo ababaka ba paaliyamenti y'eggwanga Uganda, which reports its findings to parliament. Kati akabondo k'abalamuzi ba kooti ensukkulumu mu Uganda bwe bamala okukola okunoonyereza baleeta alipoota ne bagireetera paaliyamenti. Tuli ffenna. If the tribunal finds a prima facie case, parliament can vote to remove the president. Kati akakiiko kano ak'abalamuzi ab'ekkooti ensukkulumu nga kamaze okutuula ne kakola okunoonyereza, bwe kamaliza ne bakaleeta alipoota yaako mu maaso ga paaliyamenti, singa mu bye kaba kanoonyeza nga kafeffesse kasangamu eri gye nakugambye gye bayita prima facie case, awo paaliyamenti ebeera n'obuyinza bwonna bwonna okukuba akalulu mu paaliyamenti pulezidenti w'eggwanga ne bamuggyako. Ago ge mateeka. Kati munnayuganda abadde nga yeebuuza ebbanga lyonna nti akalulu k'obwa MP kayamba ki? Ekyo oyinza okuba olina ekibiina ky'ebyobufuzi ky'ofollowing oba eky'opposition oba ekyaki nga tekikusomesangako kukawaayira ako. Kati agaliwo kakusomesezza ako koolaba kakulu nnyo nti ekibiina ky'ebyobufuzi eky'opposition we kireeta ababaka bangi nga tekireese president, kisobola okukozesa ababaka baakyo okuggyako president ali mu buyinza. Beera kiba kizibu nnyo president aliko obutafuna ababaka bangi bakiika mu paaliyamenti. Ako nako kawaayiro kalala. Oba tuli ffenna awo mulabi waagaliwo w'osigala ng'olaba agaliwo, kozi ffe twajja kukusomesa bintu nga bino. Lwaki sibasiibula? Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti balina ebyokulya by'omwana adda ku ssomero. Yogera ku package omuli ebyokulya nga daddies, binyeebwa, mawogola, bagiyard, decorated donuts, cupcakes na byonna ebigwa mu layini eyo. Bannaffe aba Honeybites baliwo okubeera nga bakukolako butereevu nnyo nnyini ddala. Bakubire ku 0709787508. Bannaffe aba Honeybites bajja kuba nti bakuteerawo embeera entuufu. Bakola ne cakes eza buli mukolo. Kale njagala okutegeeza ko Alson Painters UG bano bo basiizi ba langi. Bagamba nti ekizimbe kyo okimaze okizimba kituuse essaawa ya kisiiga langi, basiiga ebizimbe bya sayizi zonna kuviira ddala ku ruumu emu paka eyo gy'okoyera gwazimba. Bakubire ku 0705-1936-36. Alson Painters UG omulimu gwe bakuguka gwa kusiiga langi. Mukadeke kamujagala okutegeeza ku bannaffe aba Agaliwo YouTube channel era nga be bano bennyini abali mu kuweereza era nga gwe mukutu gwaliko abasiddi omusinsizi. Erinnya eryange yenze abasiddi omusunsuzi. Nze nabagamba nti neeyama kubawa information nga ntuufu mu butuufu bwayo, sigattamu kintu kyonna yadde okubaako akantu n'akamu kentoolamu. Kati kyolina okukola kyakulayikinga vidiyo eno, bw'omaliza n'emikwano gyo gigambe ku channel eno, musubscribinge, mulayikinge, mukomentinge ate era musharinge.